Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo kutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa nkyasobola okuyimirira mu lujje wa gaadi nenjogerako nammwe mukama waffe yeebazibwe neebaza katonda olwa maama wange mukama yeebale kuyisa mu mwaka ne gaadi wange mukama yeebale bayisa mu mwaka amiina bannaayo omwana omuwala ffe twaniriza mutabani waffe gwasiima naffe tuba tusiimye omwana ow'obulenzi bwasiima gwate maama toyinza goba mwana ow'obuwala nze ndi musanyufu nnyo oba Jessica oba Shadia ekituufu nayogera ngenda kwogera kiki simanyi bonna bamulamu obawuliddeko bamulamu mbawulidde naye kakati ne Jessica ebiriwo biwulira kati ogera amazima naye nze akalu tiimu Jessica omutegedde simanyi ati kakati pagidde linnya lwansonga mbagambye sibitegeera wabula mpulira Jessica na Shadia kwa buto olugenda naye kati nze ngenze ne Shadia ozomumanyi mpulira muwulire simumanyi omwamuwulirako ki Shadia nawulira mbu yajja ng'ayagala kugenda ne Faruku yaliwa kubombi aliwa gwe tuzize tumanyi mu meeting tugwe twasooka naye yali Shadia kati owokubiri yeegaseeko simumanyi naye zolo kati awo gamazima mu nsonyiwemu olwekyo ebyaddala nga nvudde mu byaki ddiini ya Faruku eri Shadia nze nyaniriza omwana omuwala ajja mu bulamu bw'omwana wange gwe nyaniriza kuba nyinza ogamba Shadia ate Shadia olunsi n'agaana nyinza ogamba Jessica olunsi Jessica n'agaana kati naye ng'ebyaddala twatandika ne Shadia kati abaganda balina olugero olugamba mbu gwe walabyeko ye mwana tetunnabaako n'omu gwe tukola ki gwe tulabako era tetunnasalawo ani atusiimye ebyaddala ate twagala atusiima nga tatusiima busiimi wabula okutusiima ebyaddala tulina akagambo akali mu kyaki nti ndokose ebyaddala kitegeeza olokoka n'ebibyo byonna n'omubiri gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna kati tusiima oyo atwagala ebyaddala olidde kubanga omuyimbi yagamba njagalanga bwe ndi munnaaye wadde sirina bingi ezo ennyingi tulizifuna kati ye Faruku wange ajja nga ze tujerega tetwagala twagala ebyaddala okuva ku ntobo y'omutima gwe ng'ali siriyasi ng'atwagala anayaniriza bajjajja anayaniriza bamaama anayaniriza bamulamu n'abaana owulidde naye gwe atugoba ewaka mukwano nga tonnatulaba atugoba ewaka nga tonnatulaba famire gyozzeemu yo gyekkaanya famire nga nnene erimu abaana Faruku ayina abaana batandikira eri Buleza bakka Ddundu yonna abaana bakuŋŋaane wa Faruku nga bw'obalaba ewa gaadi ayina abaana wano bayitirivu era bwe batabaawo mubatubuuza nti abaana ba gaadi leero nga tebaliiwo ekyo kye tusinga okwagala omuntu ayaniriza ffenna ku buko tevambwa era bw'osanga bonna baba balamu bonna bannazaalabo gwasosola mukwano ogira obeera emmanju ku kageeti awo oba gwe Jessica nga gw'otusosola bambi kabaayi nkakuweereza totawaanako nkona ku geeti yaffe twagala anaazaala abaana nga talinaamu byana anti kati bw'aba mpuliddeyo agamba mbutajja kati simanyi oba ye Jessica oba ye Shadia oyo agamba nti ayina abaana n'ebyana nze muwadde baayi twagala ayagala abaana
nga tayinaamu byana nga bonna baana be bonna bamaama be bonna balamu be. Nze oyo gwe nnyaniriza atwagala ffenna. Kuba bw'oba toyagala baana bamulamu kati ogobe Shifa. Bw'ona ogoba Shifa ate osigazzaani? Kuba Shifa y'omu ku bamulamu. Oba wadde mbuno simanya lwakome. Ffe tetuyina lunaku. Ffe tetuyina lunaku buli wamu ffe buli ssaawa. Oba ku makya oba mutuntu oba lwaggulo ffe tukyama. Kuba tuli bantu b'abantu. Jessica bw'oba nga gwe ayagala ng'ososola oyina abaana n'ebyana, bayi twagala omuntu anaatwagala ffenna. Okuva ebaka buleza ddundu bonna baana ba Faruuku. Kati omanyi ani g'ogenda ogoba n'ani gw'osigaza. Ng'abaana bw'obalaba ewa Gaadi era ne wa Faruuku bwe batyo bwe bali. Kitegeeza g'oyagala Faruuku toyagala famire, oyagala mulekwa. Oyagala mulekwa. Singa ffe tukusosola nga bw'otusosodde katukikolerewo. Tetwagala batulabirira, tetwagala batulabirira, twagala betulabirira. Ffenna tukolere wamu, buli omu akole ne munne, era mwenna mwaniriza abagenyi. Kuba osanze Faruuku atwaniriza. Kati gwe bw'oba otugobedde bweru maama bayibaye bweru ku kageeti tosale kkubo. Naffe tukugobye mu linnya lya Mukama waffe Yesu tukugobye ate onooyingira lwampaka. Ate nno Faruuku twamuyigiriza empisa mwana wattu. Takola jjalibu mu bakyala. Ayagala gw'awasiza ddala. Ayagala gw'awasiza ddala ng'ajja mu famire mu nsi ey'abantu so si nsi ey'ebisolo. Kati gwe ayagala munnawe mutwala eyo simanya bayitayo wa? Munnange wange tumwagala kubaka. Tumwagala kubaka kwe kuli amaka ge, kwe kuli famire ye wano kubaka. Era n'okumulaba omulabye ali baka. Tojja kutukyusa mbw'otukyusiza ebika tekikyasoboka. Twaweza emyaka 18 twesalirawo bebi. Tuyambe buyambi amateeka gendo tereze famire yo kubanga eyinza okubanga nayo teteredde. Wogendera ogenda wabadde ojja kulaba Faruuku ate n'otikka kago yonna nga tolinga gwe bagobe. Weebereremu mukwano. Ffe twagendanga okulambula amaka gye tunaafumbirwa era taata n'omwana ow'obulenzi be bajjanga mu maka ne basiima ne bagenda oba basiimye oba tebasiimye bwe bagenda mulinda results. Naye gwe n'ojja ng'osibyeko n'ebibyo byonna. Nedda mami tokyusa kika. Anti onziza mu Luzungu. Simanyi Luzungu ate abatamanyi Luzungu babagobye. Bwe kiba kirina engeri gye kijja mu Luganda nja kyogera. Nze n'akazungu akatono saagala mukwenya. Kakati maama twagala omwana omuwala ng'asobola ofukamira n'ayaniriza. Ofunda n'omubi ng'azaala ng'alima ng'ayaniriza n'abagenyi. Owulira mukwano naye gwagoba abagenyi. Nkuwadde obugalo 5 ne ga bye bye. Bagambe no sadde waludde. Bannange tweyanziza. Jessica wali awulira. Mama oyo tanayogera egwe kenyini. Anti mbadde njaga kukalaini kagwe. Manyi bano bazirwanako. Bano banazirwanako. Ate gye baveera bakola bino byennyini. Abaluganda Mukama yeebazibwe. Era Jessica bannaye mukuliko omwaka bonna. Bannaye nze kyensooka okugamba Jessica kuba ne gyenkolera yennyini nga bambuza ye
bane Faruku nga mumuwadde abakazi bangi. Ne tugamba oyo Jessica yamwesibako bwesibi ffe tetumumanyi. Oyo yamwesibako bwesibi. Olimba. Ne tugamba nembagamba oyo ye ajja kulo. Nze era nkimutemyeko oba onyiiga naye zoono Jessica. Ekyo kyo. Poteya. Waliwo agambye Debzidi ali tulabira ku TikTok agambye now I feel sorry for Jessica. Oluzungu lwe bamukubiranga okuyiga ku ssomero kati lumufuukidde ekizibu. Ekyo kye kugambye bukyanga oluzungu lukwefuulira. Kubanga ekisooka ffenna kennyini tetumanyi luzungu balamu bo. Nze sirumanyi naye ate ye buli kaseera luzungu lwabeera ayogera sijja kulimba. Katugende n'owaffe gwe tumanyi Timu Shadia. Nze era gyengwa omu wadde simumanyi simulabangako teyeemulisa tannaba kujja baakola biki ye mukazi afumba era ajjo okututegeera nga ffe balamu be naye bannaye Jessica kale talina kyatalaba ne comment azira waliwo agambye kale Faruku wasirikidde mu mutima bambi waliwo agambye kale Faruku wasirikidde mu mutima bambi alabika ayagala Jessica. Mumuleke negwe mulamu waffe badde omulamu ono ayogere ku mulamu waffe gutwogerako kati yanyumirwa komenti ku ddiiru ki yogere yogerako mulamu wabajja amanyi abo kyawa towejjamu. Yesu yeebazibwe. Amiina. Nze okusinziira okwange oyo ow'oluzungu sandibadde na buzibu nti luzungu naye yanaafumba ali siriyasi omuntu eyavudde ekaliisizo najja ne keese anti yandibanga abatwala out nga buli dakiika akyusa engoye yandibanga yavudde ekaliisizo n'ebbaaga byonna ng'abireese naye nga omutima omufumbi mweguli ku levo yaffe eno eya ddundu maama onootuula anakima muwogo mugiri mugundi mulanga ffe alya keefu sina keefu kafe javaazi byakolesa ebyo ate eno ebaka eddundu nga tetulinayo kafe javaazi fenga twefumbira akamere kaffe oli wabbe ayina delivery bajja mukola delivery kaakati nze nga nze mbadde nsaba Jessica bw'anaaba akkiriza n'akkakkana n'ayagala abantu baffe ab'eddundu n'atambula n'erevo yaffe gye tulimu tujja kukwaniriza naye bw'oba ng'okyalinamu oluli olulwo erevo yo gy'oyagala ey'oluzungu maama kakkana nedda obuzibu si luzungu nze bwe nayogedde naye obuzibu yeefuula nnyo kyatali ate nga takiri kubanga singa akiri teyandibadde nga adde eddundu bw'aba ng'ayagala ffe ab'eddundu akakkane atambule naffe atwanirize tumwanirize awo tujja kuba bulungi akumpeera omukisa Yesu Kristo ng'okakkanye anti nga bwe tuyitako ne mu comment waliwo wano agambye Hasla agambye nze mbadde mmanyi nti Jessica akola mu office somewhere kati ne wabaawo agamba she wants everything on a silver plate nga mukawulidde bamulamu nga temwagaye temumanyi luzungu muwulidde ki
Tulidde silver plate akoko. Ono waliwo wano the blessed agambye Jessica was like my dear I don't dig. Then Farouk was like ochimanyi mmere mu nnimiro tochima mmere mu nnimiro. Then she was like oh naye bannaye kasaba online in bo bamanyi oluzungu. Ono agambye Millicent nkwekayiridde tudde tokuna ira Farouk sibitegedde ono mission bazaakako byayogera nga bwe yamukunamira dde. Waliwo agambye I'm sure Jessica is now saying exactly anti ye bambi takaaya na kimu bibiri exactly. Era waliwo yagambye series za Jessica tuzituume exactly mu firi. Ono agambye Jessica amalala mangi she ain't a wife material. Her priority bwagambye kwegamba ani addako okuteesa nanga mutimu Shadia oyo Jessica ajja kufuga nnyo Farouk. Waliwo yagambye nti bambi okusinzira obalaba ababiri olaba Jessica ye mwami Farouk ye yafuusa omukyala. Tufuna ddako. Mama yono kaisi kyoyogera ku ekyo yalina akazindaalo. Mukama yebazibwa ab'emikwano. Amiina. Nsanyusa obbalabako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Mukama yebala obbayisa mu mwaka omukadde. Tuli mu mupya kati tumwebaza. Twebaza Mukama ku lw'embeera eriwo kati komenti eriwo ya Farouk. Ekyamazima Farouk mwana waffe naye ebigambo ebyo tuulya nga mpulira nze ku lwange tebinsanyusizza. Beera nti ate Jessica saawa eno ate kati yali waggulu. Nze ndowooza nti Shadia. Shadia oyo. Shadia bwera nze okuva we nawulira Shadia sinnaba namulabako nange mu liiso. Naye Shadia mutima gwange yatonyayo. Kakati omwana omulenzi Farouk mbadde nsaba. Kubanga tubadde era nga tuli awo tugamba ye Shadia tumulabako ddi. Ate amangu ago simanyi Jessica gye yavudde. Ate Jessica enkola za Jessica mpuliranga nze maama bwe mba maama mpuliranga asajja zaniriza. Kubanga ekyamazima ffe tuli ddundu tuli mu kyalo. Kakati munnange Shadia ono manyanga Jessica tubuliddewo ne byayagala. Tayagala nakubeera nti agenda ku mu nnimiro. Ate yagambye nabidongo. Ate kati omwana ono omulenzi gwe tulina musajja akuze akulidde mu bazadde. Musajja mwegendereza si wakubeera sebidongo. Twagala musajja atunoonya omwana ono Farouk afuuke omwami mu maka. Ayogerwako. Era sebo Farouk mbadde nkusaba kati eby'omusaago biveeko salawo. Kati omwana Shadia omukozi otya ali eyo agamba nti alinda kiddako ate amangu ago nti Jessica ate yayingidde ddi mu mutima gwo. Farouk salawo bulungi twagala tuggyemu ekintu. Twebaza Mami Hope Shifa kuba abaddewo nnyo ku lwaffe era twagala tumalirize ebintu bino bulungi. Kyamazima tulinayo ne ssente zaffe zagenda dda ku akawunti ez'okugenda ku mikolo. Ate tuli mu kwemoola bwemooza ate tudda mabega. N'abanaayagala otwongerako tuyamba banaalemererwa kuba tetusalawo. Mbadde nsaba Farouk ng'omwana wange ow'obulenzi. Shadia ye muntu omutuufu kati mukulu omwana omuwala ono Jessica eyavudde wakozi kaliisizo. Kati abe kaliisizo agira ddayo. Agenda ali ssente. Ajja funa omulala. Amaaso gano nga bwe gasooka ne gazibuka aga Farouk n'alaba Shadia. Yoyo teri mulala. Teri mulala Shadia. Akati badde tusaba. Munnange ffe tetujja kwaniriza ffe tuli bannyazaala ffe tuli bamaama eddundu naye
ogidde mu ddaala lya waggulu Jessica tuyinza okuba nga tetujja kusobola kubanga munnaye gw'anaatuulanga ku butebe n'ososola enjala omwami n'agenda mu nnimiro n'akuleetera emmere n'akola buli kimu biyinza obutasoboka ojja kunoonyaayo omulala naye ono Faluuko ono waffe w'eddundu ate musajja mulimi ekyo kye twagala tukakasi kati bw'oba ojja jangu ngumaliridde naye ekifo kyatwalibwa dda bannange bye byebigambo byange kale jjajja waffe omu bw'ati kampeere awa w'emiguze ate yajje wano tena kyamanyi alimba alina smartphone muwe akamanyi bulungi WhatsApp wagula yaki olaba ne voice ati emiggo kirabika mujebaleko bajjabo ne basebo abali ku YouTube internet balamusizzaako amannya twayise Christine abangi bampitawo ebibuza ku nsonga zaani Faluuku ne muwala ani Jessica nze namulaye bulabi Jessica manyi oli omuwala omulala Shadia gwe mmanyi katato ono yazze mu kifo by'esta ategedde byazze bitya naye engeri gye mulaba alimu obwamalala akola ebya sitiriyo kati simanyi oba Faluuku ye anaamusobola akola bya sitiriyo naye engeri gyayogera afuuwa oluzungu mukwano ayina engeri gyayogera ayina we yamugamba kati nsubamuko oyo ndaba netujja musobola asobola bali baserebu ab'omu tawuni tetajja tusobola ab'ekyalo kubanga abekyalo twamanyire enkumbi tajja tusobola nonno musomese abaana mu by'omuzannyo wa bulijjo mukwano byebyo musomese abaana mwana asoma bw'alima nze namaze eddamu tabimanyi buli omu alina ebizibu anti ofunye omulamu anaakutwala ku bbiri ate n'omugaanirawo wamamuula nze lwe nasooka okukulaba nagamba eddala of the highest order nze bimu naye sibitegeera nalaba eddala of the highest order we wagamba wano nti nze nali simanyi nti Jessica designer bwe yagamba mwannyina engatto nga tebimakinze nange nezijukira wano olusi tetumakinga nengamba oyinza obutatusobola lwakuba ti olusi tetumukola ki tetumakinga t-shirt ya white olusi ntunulanga Christmas tree otrendinga just obairawo trendinze byo bikuteyo naye bino ebintu byotugamba togenda mu nnimiro saabitegedde mukwana emmere tugijja mu nnimiro ate kyolina okumanya Headboy alina olusuku olugudde akaleka emmere sometimes gye tulya wano eva wa Headboy kati atuliisa kati omukwano omulamu bw'oto oba totuliisizza binaakomawa watugobyemu patingi gwe ne patingi muli bwemu gwe ne patingi muli amuwogo ate amuwogo awooma ava mu nnimiro ewa Headboy kati wagambye toyagala mmere mubuze gyali evaawa ye gyali evaawa ku mwezi ndowooza engeri gy'oli ate by the way n'obumonde chips bazirima mu ttaka ne babujjayo so simanyi naye bajja si byakunyumirwamu olina engeri gyowadde nga muhaaga bweti nina engeri gyowadde gye namuhaaga yaddala oba just zino haaga zino eziyitawo bwe ziba teziyitawo ate ekirala nze wangobye
nabadde mpulira nga nkunyumiddwa ng'ojja kunkolera njaganya ebintu by'okulabisa naye wagambye toyagala bamulamu ffe tuzunga wano ewadiboy nze ku makya nkeera ku makya kabulaza soko gye kasukali storage kati bwe wawangobye mukwano kiringa agamba Ediboy yagala mwefuga ate lona ogenda mwefuga nga weetuli kitegeeza nze ne Ediboy waliwo mu comment agambye mbu a family like this may never locate me amina mu family ng'eyammwe tejjanga gyali tafumbirwangamu ate ffe family yaffe ogiraba ffe family timu ddundu twagala nga naawe otwagadde naye mulimu ebimu by'oteekako tukomya kati jjajjeno kabwe omugamba mbu tagenda kati bw'onoogamba jjajjeno kambwe emmere tetugijja mu nnimiro kati tugenda kola tutya emmere ffeno tugijja mu nnimiro by the way ne dressing code matters dressing code matters by the way muina naye olina engeri gy'owedda gy'otulabisaamu ngazi tuli kule mukwano tuli eno si kuba nti twagala okubeera eyo naye twasalawo bino ebintu bibiri bibeera byanjawulo okwagala okubeera eyo n'okusalawo okubeera w'olina okubeera ffe twasalawo okubeera eno tetwagala kubeera ki eyo ffe twasalawo obusazi so si kwagala kati gwenza obba oli eyo ng'oyagala naye ng'okusalawo okwo ffe twagala kubeera eno mweno life nnungi yensonga lwaki obeera eyo ne weetega eno eriyo n'abaami abamu abeetega eno okujja eno mu bamentors kiri kitya naye twasalawo okukola ki kubeera eno kati so mukwano nze mbadde ŋŋamba nyumirwa nnyo obulamu bwa social media banayinzi bayira nze ndi tiimu Shadia big up tulinawo mwannyina omulungi Naalongo nze bwe nvaawo n'ayogera otherwise Naalongo wama yogera ayogere gye tuli Jessica ne Shadia happy new year ate n'oluzungu olumanyi happy new year mwena abali ku online n'abatulaba tubagaliza omwaka omulungi lwakuba omwaka tugutandikidde mu vibe nga tulinamu just tubagaliza omwaka omulungi mwena abatwagadde abatulabye tweyongere maaso nga tweyagala Naalongo naye yayise mu mwaka nga mulamu nga mulungi ali so beautiful kati abamwetega naye ali kumaanyi Naalongo tulinawo ba inlo babiri kati naye otandise basimbako mbu tiimu Jessica ne tiimu Shadia kati jangu it is okay even if Zoliga family naye ffe tusigala tukyali kuki which is okay ate nno babeera mu comment ne bawoza family Zolo tebatuvaako ffe be balaba data waabwe ali kulaba ffe tebalina peegi ndala tewali walala banyuma wano we munyumirirwa ne mubeera wano ffe tweyagalawo nammwe muli sad ate okumanya Bazoliga bannaffe kyovola batudde banyumirwa Bazoliga tewabaddeyo bategeere be balinza laba waliwo anti kati olwo zireese ebitamanyi mboozi temwinaayo famire zitegeera ze mulinza kuwakinga kati batategeera bannaffe mutuule mukkalire waliwo Bazolo bannaffe abakatuula bakatuuka tusanyusa obbalaba Bazolomboka mwebale twegattako you can join us welcome to the Zolo community mwebale nammwe okutuzolookerako ne mutuula wano mulabe ffe ate kumanya ffe tuli Bazolo abageze ennyo wootuulira owuliriza ebirowoozo byaffe oba obuliddwa wodda naye nga yeffe abaliwo ewali ebitambula Naalongo simbula emboozi anti tubaddewo nga buliwo scrolling abantu basatu ku TikTok osanga ddundu bakka ddundu bantu beeno tewali kirala yeffe kuva nno mwaka guwedde ne twagubayingiza wamma simbula nti Jessica yagamba they must shine before the end of year kyova olaba mwadde mukuba fireworks nga bo bakola ki mulaba beach si bwe kyabadde wamma Naalongo simbula
Banyabo ne basaba mwasiibye. Bulungi. Mwebale okuyita mu mwaka. Hello. Mwasiibye otya eyo? Mwebale okunyirira omwaka omupya. Mwebale okuyita mu mwaka mami. Ananko Gado oli bulungi? Ndi bulungi Naalongo. Ntuuse leeti bansonyiwe. Tewali buzibu kasita obeera smart, tewali buzibu. Bannaye. Yes. Nabakulisiza dda omwaka lwakuba temwazze. Kakati gwe omulamu omulungi Jessica ne Shadia. Jessica wamulabyeko? Namulabako. Omwogerako ki ne Shadia? Jessica oyo namulabako kale. Naye otunuulira kale Jessica. Nze saasiima. Lwaki saasiima? Omanyi bagamba nga tonnaba kulonda. Osooka ne weetegereza. Shadia tuludde naye. Temugamba oba Naalongo ayagala nnyo Shadia. Naye w'otunuulira kale omuntu engeri gy'azzeemu ate n'omulala engeri gy'azzeemu. Nze njagala Shadia, wentunuulira Shadia empisa gye yeeyisaamu olaba nga ye mwana gw'oyinza okugenda naye. Otunuulira embeera za oba Jessica mulungi si muwala mubi. Naye ate nze ku mutima ogwange Faruku nze nkwagaliza Shadia. Amiina. Nze njagala Shadia boge mazima. Original. Naalongo original wama Shadia. Beera ku muzuuli. Faruku teeko mufuna. Mwasaze okufuusinga relationship. Nedda bannaye Anko Gati. Omwana oyo tuzze byonna obimanyi tuzze tutambula naye. Naye gwe togenda kuva eri. Omwana namulaba yeesala obwambalo. Nenze we natunulira omwana ono Shadia. Mwana omulaba nga mwana yakuzibwa na mpisa. Ng'ali ku maanyi. Tojja gamba ojja kundeetera ono eddundufe omanyi ddundufe tukuta akati. Naye naffe tondaba mbu nnyambadde damage mpulira y'empale gye njagala. Ate sikunamidde bantu. Okitegeera. Naye otunulira Jessica kale eddundu bannaaye munansonyiwa abazadde naye ndaba ddundu tajjaayo. Anoonye gy'ajja. Anoonye gy'alaga. Ye namuwulira weewa weekaliisizo opukifa nawulira weewa. Ebyo ebitundu byeye era weekaliisizo mukwano otusonyiwe naye tetwasiimye. Ebigambo ebyange. Akazindalo kampeera ani? Sweetheart. Ayogera eri mulamu we. Mwasibye mutaba nnyabo ne bassebo. Bulungi nnyabo. Ogamba otya? Ndiba online batumiddeko online family. Tubatumiddeko kano kajambo kamwe. Omulamu oguliko ogwaba mulamu. Mulamu Jessica, mulamu Shadia, simanyi Saara. Naye Saara ye teyasiima oyo ne tumujja mu Kengejja. Ye yabyanguya. Kati Saara ne Jessica bali mu Kasengejja. Naye ngenda kulaba tusengejja. Nga Jessica asigala waggulu tayita mu Kasengejja. Mbuza lwaki nze Jessica saakusiimye. Sinti saakusiimye nti oli mubi naye lwaki nkankuwa ensonga yange. Eno gye tubeera ddundu. Bagenze gamba njagadde Edboy ng'omulaba. Njagala Edboy ava ddundu mu kyalo. Toyitayo Kampala wonna we basiiringa n'otambula bw'oti tolina wakulima tolina wasiba mbuzi. Eno mukwano tulima. Kale katugeze tolima oyina ssente. Osobola alimisa ssente kisoboka. Naye emmere newe emmere n'ogamba mwami leeta balegende balete emmere. Alime emmere ate n'oginoona agikunonere. Ekyo tekijja kisoboka mukwano kubanga ajja kuba ali bize era anoonya ssente endala. Teziriiyo.
Kati waba anoonya omusajja agwa mu levo ye. Ali ku long route. Adde ku mulamwa kweyo lutu gy'ayagala eno teriiyo. Kusinziira by'ayagala. Naffe eno tewali nti abaliyo bonna baavu, simanyi bonna tebaasoma, si bwe kiri. Wali abaasoma n'abataasoma. Ate oluzungu tuluwulira lwakubanga okubeera. We can hear English. Yes, Jessica, we can talk with you. Yeah, we can talk English. What did I wear? Exactly. Mbunarongo ye yawulira muka exactly mu luzungu lwa Jessica. Mukwano Jessica. Eno gye tuli bantu ba kyalo. Onootera gamba mwami simenti ngekubo we naayitanga enkondo yange tejja kulinnya mu bisooto. Kati yakutte wafu. Ekubo lyaliko siri eryo. Adde ku mulamwa ku kubo byayagala. Kyensobola mugamba. Ekubo lyakutte. Oba oyagadde omuntu olina mwagala n'ebibye. Ate ekirala. Ekyasinze nze kungamba yagobye abagenyi. Edundu. Ng'ojjeko n'okwagala kukyala. Kati tuyitawo tetubuuze Edboy. Lwamande ate byampaka. Afiire mu nju Tuesday. Tunaamusangamu Lwamande. Ffe tubuuza bambi. Tuli bantu b'abantu. We win at the team. Anti ye wa luzungu. Jessica, we win at the team. Baka. Mazima. Olira gwe. When it comes to Farouk, we have to be a team. So byange Jessica simu bubi naye nga that's it. Yes. Tetuli bubi. We can ask food in English. Yeah. So be there, we stay our side. We are happy where we are. Okay. Yeah. We don't care. Cause anything can change. Anytime, any day can change. You can say that Dundi is a village, you are local, but one time you can find Dundi is a town. With few years. So Jessica, Dundi, we must shine. Okay, thank you. Pera jaja w'abaana oyo. Eyo. Nazaala yogera ekikuli ku mutima. Nazaala ekituufu siina simu nti nali mulabyeko. Yogera okusinziira by'owulidde. Tusanyusa obbalabako. Kale abaliko online tusanyusa obbalaba. Kale nze siina simu nti oba nali ndabako ennyo naye banga bandazeeko. Kale nze ekyasinza okuneesitaza bwe butayagala bantu. Ekyo kintu kyamaanyi nnyo kuba bw'otoyagale bantu kati wano tuli wamu. Kati wonoobeera mu nnyumba wekka. Ekyoluzungu tekirina buzibu. Nze bwe mba sirumanyi nja kufuna omwana agenda ayogere naye. Naye ekyobutayagala bantu. Kyekizibu kyange kye nasinza okulaba ekyobutayagala bantu. Kino ekyokufuga kino ekyokufuga bbaawo munonera emmere. Yandi munonedde nga ye. Naye nga abantu akola ki? Abantu abaagala ye banaano n'emmere ye nga bwe yamugamba obuyinza bwe bukola. Naye ekyobutayagala bantu kyanjawulo. Kuba kati abaana weebali, abaana b'abannyina weebali, ffe weetuli. Kati otuwe ennaku nti mujja kujjanga Lwammande. N'ekizibu kinaamala kutuusa Mmande ndyoke nzije ewawe. Bw'ate ye mudongo tajja kuvanga bwe ate mudongo tavange kuwaawanga wali. Otyo kati ajja genda muwanga. Omwana wange enjala emuluma njagala omutwalira. Ninda olw'Emmande mutwalire emmere. Ekyo sijja kisobola mukamwana. Ekyo tetukisobodde ekyobutayagala bantu. Nze biri ebyabala okunona emmere sibiganye.
n'ekyo obutaagala bantu ffe tuyina abantu bye byange kawedde mudda waliwo mu komenti agambye mbu mulekere okusomesa abaana oluzungu bagenda bulwa babawasa bajja bafuna buli omu waliyo guledi yaayo bakkirize musomese abaana bajja Mumbejja tulina ne Jessica Nabidongo ani atayagala bantu Nabidongo Jessica kwatandikidde Jessica omubi yakajja abooluganda mukama mulungi ekiseera kyonna mukama mulungi razi embeera zeweewa nga mweyongerayo waliwo abawadde ku magezi nti Jessica kajja afumbe mufunewaawo wa bodaboda oba oweereza mmere boda egitwaleyo era tokyalo olinde Mande. maama omulungi munnange bw'otoyagale bantu leero nnoza abayita ne mu kkubo ne bajja awo manyi bwe ngenda okuyitanga abantu ate mbatwale ewa mukamwana balabe ku ggwe kaakati tunaakola lunaku lwa Mande. Olunaku olw'Emande tubeera mu nnimiro tetujja waka olw'omukaaga olw'omukaaga lwe tujja oluliko nedda ffe twagala lwa Mande na Lusande anti era otulaba maama tukuŋŋaanye era tulina okukuŋŋaana essaawa 4 munnange tulina abantu ono omwana waffe w'abantu era byonna byandibaddewo oba oli wa luzungu naye nno yasoma munnange alumanye alina ne bizinensi ye era akola naye munnange abantu ate kakati ate n'okukola ate akolera mu bantu bona ogendangayo ate nga abantu nga obagobawo munaazijja wa ssente ze mulya munnange nze ekikulu kya butayagala bantu ffe tuli bantu b'abantu kati bwe tunajjanga n'abantu onootuvumanga buvumi bwe ba Mande tujje ffenna tukuŋŋaane maama ffenna ffenna tuba twagala okubalabako kati tukuŋŋaane nga bwe tuti nga bw'otulaba y'otulaba maama bwe tuti olwo bwe tukuŋŋaana n'olw'Essande kati tukuŋŋaane nga olw'ebbalaza bwe tuti olw'Essande lwa gaadi era okumanya Jessica mugezi abagoberera yabagambye mukyale Essande na Mande ng'alumanyi Ssande lwa gaadi Mande lwakola bannange lwakola ffe munaye tuli bakozi tubeera mu nnimiro bwe tukomawo ate tubeerako awaka bw'onaabako n'oddako awo ku ka TV ko ng'ate sirina kujja kulaba ggwe mukamwana munnange nedda ebyo bikulemye towamusiimye nange ate uno omwogezi w'olunaku ali abadde ki kwata akazindaalo gwe noonya tulina abantu abo omumagi eyaliwo n'omanya Shadiya wano eno Jessica naye omuwulidde yakajja naye yazze amazeeko oba wa wiiki emu yeyaze n'ebbaaga era asulamu omubaka omwo mwala stage laba ono alinda musalewo wayingire wano wendongo gwempulidde yoyo wendongo Mukama yeebazibwe bannange amiina lwakuba ndi wala oba ndaba wenfaanana nze nva mu nnimiro ndabye obudde bugenda nenziruka emisinde kati waba tasobola kujja nti asobola okuleeta emmere mu nnimiro ewaffe tatawaana bannaye n'abagenyi omwana waffe tajja kubeera eyo bambi nga tetumubuuzaako bwamutulugunya ng'abakyala batulugunya abaami ndowooza obiraba Jessica okiwulidde wafe amutege
twamubuusi kati yasembayo ng'akakodyo nga maama w'abantu. Lwaki tayogere? Bikigana kiki ky'owulira jjajja? Oba appetite kiki? Mukwasa akazindaalo. Kale kazzeeyo. Mbw ati abalamu mutengamu nga ye teyabati. Lwekyo mami nga tayogera kiki mulwadde? Mwogerere wamma. Mwogerere. Tunula wali mulamu wa kulabe. Mbadde nsika nti omukono gute olugoye. Bamaama ne batata Mukama bulungi yeebazibwe. Mwasuze mutya bamaama ne bataata? Bulungi nyavuuga mbutya. Nange ndi bulungi nanyonga wamwe lwetyo. Mukuliko omwaka omukadde. Amen. Twagumaliriza bulungi. Mukama ye bali bayingiza mu mwaka omupya. Amina lekyo. Manga mpulya bwanga onakola leero no lwa Sunday. Ndi musanyufu. Amina. Nage mazima mwebale nage okunzikiriza kwata akazinda nage mbadde ndi ndo kakwata. Ati nage mama ati mami wange tifono badage abadaga manti mama akwata akazindalo. Mwaga mazima mama naga manti no ntita inaga kwata. Mama naga manti mukwasenda nyonga wange letyo. Nanga mazima nanga tiemba den naye tiendeka lokogerayo. Abana musirike. Nga mazima mami nga wagambe ky'oluzungu nti balina batugamba tulina okwogera tuzina okusoma bulungi ono oluzungu lwaffe. Tulina tulemesa kwogera luzungu lwaffe oba twogera luzungu oba Luganda Mukama yamanyi. Jessica ne Shadi ogenda nani? Ani abafumbira Faruku? Shadia. Omulabye. Shadia. Good evening, Shadia. Good evening, how are you, Shadia? My friend Shadia, how are you? My friend Shadia, we know we go and come for talking and my brother for fluku. Mami wange nakaterozi. Mama yaganyo kwogera tulikwasa. Yogera mu luzungu wanu bavunulire kyo badde oyogedde. Njogedde. Ye kukakasa. Wadi madam wange kukakasa bavunulire abamu tebategedde. Bavunulire mu oyogedde fluking Mami kaba nti mule mu Luganda. Vunula na nyoka wange. Kitege mbadde ngamba. Ti mukwano gwange Shadia.
njagala obeere wamu ne muganange Faluku. Yeah. Mukwano Shadia sagala otyawe banaye muganange Faluku kubaga yetemani makumbi oya mazima brother ge Faluku omulamba ndiye chairman akumbika mwongere oluzungu alutegedde friend itwana Shadia see you ape you ya too mazima and thank you and God bless you. Ebigambo bya Shadia agambye muddangayo Jessica wona waali okiwulidde ey'eddondo tebasiimye generali aye muntu agira banna simanyi tubaagala ku hot seat wali banna tewali atayogedde yana amanyi ayagala kwogera aliwo sanyu aliwo sanyu ate gwe neiba asooka bano bajeja babazukulu bano nawe atova gyali ali mu kirasha onimba tukulengedde gyoli jangu yingira wano ogamba otya essanyu Gamba mtye. Tulinnya. Mukuliko omwaka. Tuguliseemu ate tuli mu mulala. Ino bayingiza omupya. Amina. Mukadde amukyali balamu. Amina. Kaba mulungi. Kiseera kyonna. Nebaza Katonda abakuumye. Nankuuma. Amina. Bane munyirira mulabika bulungi. Amina. Baby kajambo. Kakati. Nga tukwebaza olw'oluzungu lw'otuwadde. Ate nga lwevunuulira. Kakati nze Shadia simanyi bulungi. Shadia ne namulengerako oba kifaananyi kimu. Ndenyo n'omulala namulabye Jessica. Wabula Jessica ye. Nalabye nga wa luzungu nnyo. Oluzungu ate nagenza olaba. Kale ekikulanga kyo kyekimu nefaala babadde beesaana. Naye kati nze ndaba. Nalabye ng'ayinza okufuga nnyo mwannyinaffe. Amateeka aleka alinamu. Wegamba alina efuga pi. Ye bayita efuga pi. Amateeka ayinza okuba n'amangi ennyo. Naye nga si mubi nga ye ng'omuntu. Naye omutima. Mwana muto anyirira. Ali ku mulembe. Kakati Shadia ye namuwulirako. Shadia wamuwulirako? Naye ekifaananyi sikimanyi kale bulungi. Wamuwulirako ki Shadia ye? Shadia namuwulirako ku Naalongo kuba ye Naalongo amumanyi. Amumanyi? Naye agamba ayagala kifaalo. Ate kati ye mbu mukkakkamu ayinza otufumbira. Mbu ye wegamba mbu. Shadia alina okusinziira ne beyakola wano. Ndaba ajja fumba. Amanyi famire. Ate saamuulyako nti tayagala bantu kuba kati n'omuntu mu maka mwetaagisa okubeera nga ng'oyagala abantu abalamu. Kati nga ffe wano nga bwatusanze tuli balamu bangi abaana bazzukulu bajjajja basenga awo ekikale kikolebwa ekyala
Kati nzi byange Shadia jange ofumbe oba oli serious. Nawe okoode Shadia ajafumba bali serious. Kakati ne mwannyina ze Faalo naye muntu mukulu yetegerera. Ayesalirewo ayogere bw'abanga kituufu ayagala omubeezi anamufumbira anaamulabirira mubire mu bulungi. Ebyo ebyange mulamwe gwa kutuleekanya leero Faluku. Faluku bw'akyanoonya lwanamba birowooza nga yeeseeti omanyize mbifuniddemu ebizibu bingi ne banneekwasa ye ajja tugamba tukuŋŋaana atugambe. Kati omanyi ti ku Sande ayinza n'okujja ate negundi n'omuntu omulala ate ye akyanoonya kiraka ayinza okujja ne Mmase ye yagamba ne bw'aleka omutima ye najja gufunira wano e Uganda. So wabula ye bambi nedda naye kati oyo ansa yafe agifunye gwaleeta amanyi neffe tetuliiyo amuyingize yamanyi ize kaamu naye nga akalulu keeno tukamaze naba internet nabyo bakubya akalulu ka jjujjujju kato kyemanyi kati basanyufu n'edundu tukiganya oba babayiseemu ne babawa simanyi ani mulala agire yeesootinga agire ng'amunoonya buli muntu muwa obudde najja n'akasigirike n'amala n'akkakkana n'asala puresha kitegeere kajjule nalwaliwa ajja ayogere gye tuli ate agenda tutwala mu mbaga embaga mpozi yadde February Naalu obugalo bwa Naalu ng'ajja tubuuzaako ate twali twamugoba mu kirasha obugalo ingali smart omugole natandise okukyuka wanje siwulira bulungi oli otya Naalu? Leero mama yagambye leero teyaŋŋaanye genda. Ewa kujja wano anti sikitegedde ate wadde wagamba okola ki anti luli eri wagamba agamba tino ennaku enkulu wezigwa embunge ngenda wekka eyiwo anti luli eri kugende kwewaliwo banna ekifudde nga sijenzira bwenva wano ngenda mbaala obadde omaze okwambala Naalu obadde omaze okwambala wanje teeko tuwulire tetawulira obwedda nnengera nga ndi ku mmotoka nga nningiza nga tondabye bwe mutunuulira ng'amala afubutuka neeka mukono muyita bwe mpanika omukono ne mulaga andaba nga ndi byange n'abisimayiringa nnyo bwe mulaga nti ndaba ebyasimayiringa ne muyita misinde kati avudde wabadde nagenda ne yeetegeka n'engoye ayambadde mbu tugenda kunze gw'atayogeradde naye
kati siba sikitegeera ate nga nze siriiyo jasi naye yennyini n'agezaako amugoba amuyite n'adduka kati lunazze amaze okwagala ngatte ayambadde leero nzajja okumala okugamba sikyo kati jasi ogenda kukola otya naalo ogenda kukola otya naalo nagambye luli omugoba ennyo emisinde omuleete twogere walemeddwa kati naalo nzompa magezi kibannaye ejeeriwa bannaye bannaye ankoledde surprise ati nange ndabye akagatoyo kakyuseemu naye nga kalungi n'akateeteeyi ogenda ngamba agenda yimuka nnaalwa nti ate aba mukambe tasekasekako amanaalo situka abantu bakulabeko bawagizi baffe yimuka nti ate niddobuuze ne ku bantu yimika n'akazindaloko yimirira ng'osimayiringa bwoti asimayirinze mukubira engalo mubadde kimu osimayiriza ono omuzimala gajja obugalo omanyi olundabye nga nzeeyo n'asalawo ebibye n'agenda ng'akimanyi shuwaddiiri nze siina nno ye yalabye ennaku nkulu ziwedde shuwaddiiri ate sente zizo zakwekuumisa nga tulyali twazifuna mu kibiina wana gye twali wanje tuli twazifuna mu kibiina kati buuza nno ku bantu wane aze nno n'essente ze tunaalya wegamba amazeeko nga Jessica aze amazeeko nga Jessica azirina essente ze zitumala zino ziraba tugulako enkoko n'ennyama wiiki lwe tudda ku sande eddako tubeera kati buzibu bwe naakulekayo nga nze siriiwo kinaabokke nga waliyo abantu tobatye ojja batye nyina kubanga wendi nja kugamba lwendiwo bali ojja tuuka odduke ate oyagala okudduka nga bakusibiddewo geeti nga nze wanziruse nze nga nziruka ebyokunziruka binaakoma ddi kati soke tumwetegereze ennaku eziddako bw'anaaba tanziruka nga tumanya nti ajja sobola okitegeera buli bwajja kati nze tusoke tulabe wonna alekera okunziruka kati bweri talina gyajja kuddukira ate mbaala oba omutwalirayo wala gye tubeera gye tugenda okukolera si gye tubeera bannaye nze naalu kyonkoneŋŋamba netusazaamu pulogulaamu endala sinakunkubira essaawa nnamba wali ku kasonda wali ku wa muzeeyi nga tuli wamu ne mu byenkutte mu bifaananyi mukwatiddemu bwe nkyuka ne ansanyukira nga mukubye omugongo bwe nkyuka ne mutunulira misinde ajja gwa n'ebigo kati wale twali tujja bwe bati ne tulesisinkana naye bwe jasi naŋŋamba ono si ye munno ng'abula okwefulutuka eri mu bitooke kati tunaakola tutya kati nze wamma munne wanzirukira olwo eri abaliyo baatamanyi ogendayo osiibe naye sikyo
Mama agenda kuwa programu ng'ali waka. Kamukirabe. Ne mama akagatto kalungi. Abadde smart. N'akateeteeyi kabadde kajjannyumirayo. Omanyi omuntu okukulaba nga takugambye oli otya akudduka ye nage anayambala. Yategedde nti wali shuwaddiiru n'atandikirawo. Kati buuza ku bantu wammannaabo abatuuze. Buuza ku batulaba. Edigaale yakola olugambo. Mbuki. Ntino yalabayo. Yes, mbulwa kaje bijasanga kayambadde. Buno sayambadde gwotwala paka be bagwerayo. Paka we bagwerayo. Kyekere yampa ensonga ze naga nawulidde nga gundi ayogera bagenda tutwala ffenna kyoba omanya. wabula ndowooza naluke nga bagenda kuntwala nze naawe. era kirima nga agendeddeko abalala bamanyi kitegeera. nasobola okwegoba naye emisinde. Naalo ngenda kola programu ne mame batutwala aba. Wamalonda boyagala ogenda nabo ogenda. Abalondemu. Nalonda boyagala ogenda nabo ogenda. Londa boyagala okuwerekera lwe tunagenda. Tunula yange. Gwe balonda yayibuka. Naalo basongemu. Naalo. Bali mu kwetega bamulekere choice ye yeero. Musirika ayogere. Teka kumuzindara kamande boyogera gojagenda naye ewamani Agaye tagenda beerayo. Olulala wetunaaba tugenda si leero maama ajja bibala suubiza ng'okimanyi nti nange nagamba ennaku enkulu nga ziwadde nga loza tezidde. abadde ayagala aye katalina gwayagala agenda naye. ogenda weka Anti simanyi yeewuwe. Anti nonyo gonoogenda naye boyagala ogende nabo balonde. Ani tolina gweyagala akwerekere yakowa kibba mikwano. Yakowa kibba mikwano. Order. Manna Rukenge kati yogera gogenda naye. Nalagenda nange. Omulala kyuka ate omulala mugambe baana bagenda nabo ku kyaki nagamba nedda mugamba mama jo wakoye nedda ate omulala basi tebajja kulonda. Mama Abi. Mama Jera. Namugenda nange. Ate omulala Naalu
Omulala wamma. Amajjolamu yekka yamanyiyo. Ne bwe yandirooza abiri twandibatutte naye tebaagadde. Teyabasiima. Wamma noonya omulala. Baagala bangi. Ne mama Ana. Omulala londa. Waliwo n'oli. Ani. Ate omulala gw'oyagala wammali tebeesongamu wamasongamu bw'oyagala ojja musitula byana bino byagala kutambula bajja kubayiwa mu Lake Victoria mukira muzungu. Okay. Nalolooza abantu bameka? Basatu. Tayagala kutwala motoka, ayagala za buyonjo. Etuuza babiri basatu nga akimazi. Kakati ebibala byo bibadde byane. Mulimu ebyange. Nalo. Baweddeyo bw'oyagala. Nesekako. No, menta naawe. Oleka jjamu kuba wansi gwe va ku hype. Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.